Ennyimba za Kadonkamu zatandikiriza eyo myaka gya 1980 nga gitandika naye nnyingi ku zo tezakwatibwa ku ntambi okutuuka myaka gya 1995 nga gitandika. Olwaleero abali mu kisaawe ky'ennyimba zino batandise ebikujjuko eby'emyaka 6 bukya Kadonkamu atandika mu Uganda. Ebikujjuko bitandise na kulongoosa nnyanja ya Kabaka esangibwa wano Endeeba mu Kampala era ng'eno Katikkiro eyawummula Dan Mulika yasinzidde n'asaba abayimbi abakyali mu kisaawe kino okwongera okubeera ekyokulabirako. Kitegeeza nti omulimu gwammwe kati mugujjukidde, mwagala muguzzeewo gube gwa nnono gutandikiraawo. Kadonkamu azze akozesebwa okutuusa obubaka mu by'obufuzi, obuwangwa, eby'omukwano, eby'obulamuko n'ebirala. Kyokka mu myaka gya 2000 bwe gyali gitandika, abantu ennyimba zino batandika okuzidibya. Abayimbi ba Kadonkamu oba abayimbi bonna okubeera ab'amaanyi bamala kuyimba mu Luganda, tulaba naffe abatoolo, tulaba naffe ab'engulu okukwatayo wano bamala kuyimba mu Luganda. Bagundi ba Dawudi bonna baali bakabaka, bikulu bye baagira ebyemulira Zabbuli nnyimba, so si kugira kino olw'ekyo muleme kugaayaalirira kintu ekyo. Abayimbi ba Kadonkamu okusigala mu kisaawe kye bakoze kwe kutabika ebika by'okuyimba ebirala mu Kadonkamu era nga bamu kye bakoledde weewaawo ng'abalala bakyali mu kufuba. Kukwatagana abayimbi abakulu n'abayimbi abakyajja obuzzi kyandibadde kirungi nnyo ne tubeera nga tukwatagana kitole. Olaba kati n'abaalaga bayimba bamuyita Bakisiraga naye bayimba Kadonkamu. Ekitegeeza yazzeeyo ku ntikka abantu bamaze okutegeera ekituufu. Mu byafaayo bya music mu Uganda, Kadonkamu kyekika ekikyasinze okutunda mu ntambi era abasuubuzi b'ennyimba bangi baagagawala mu kutunda entambi z'abayimbi bano okuva eyo mu myaka gy'ekinaana.